olwekye bayita obutamanya tulina ebintu bingi bye tukola mu butamanya ne tutamanya nti oba ekintu kyokola kirina omulala gwe kitukosa. So nti Chameleone olw'okuba nti abantu bavuddeyo ne beemulugunya nga ate tukyalwanira omuzze guno ogw'okubeera nga omuzze gw'abasajja abazungu oli, era kyova olaba nti nze njagala nnyo ennono n'Obuganda. Tudde ku nnono, ennono twabuliriranga abaana baatuulanga ku muliro, abaana baatuulanga ku kyoto, omwana omulenzi yabulirirwanga, omwana omuwala yabulirirwanga. Esebidde twayinanga ne bakkojja, bw'oba ogenda okufuna omuwala kojja n'asooka akubuulira nti kakati bw'oyingirawo omwana mukwate bw'oti, ate bw'oba oyingira ekkubo oyingiramu bw'oti. Naye kati ennaku zino tewakyali misomo bwe gityo, era ffe tuvumirira nnyo, era neebaza Pulezidenti Museveni ku kyekyo kye yavuddeyo okulaba nti takkiriza kusayininga ssente oba kwagala bantu kweyagala. Kati tutambulire mu nnono. Katonda eyakola ennono n'obuwangwa yali mu Katonda w'amaanyi nnyo, era kasita twasuula ennono, kasita twasuula obuwangwa ne tutuuka tubeera nga tuyingira. So nze neebaza nnyo Jose Chameleone, era bannange nsaba abantu musonyiwe Jose Chameleone, guli mukwano brothers. Waliwo wawulira n'ogamba bannange Jose Chameleone yafiirwa muganda we, yafiirwa AK-47 muganda we gwe yasigaza. Naye ate era kyobola abantu bagamba ti lwaki wizo ne laavu. Oyinza okuba ng'olina baganda bo nga basatu naye ng'olinamu muganda woogu ng'omwagala nnyo nga bwe mujja mmaya alindako omanyimu ab'ebuddu mwepaakapaaka gyo naye ffe ab'ebusiro leka kummeggera wano tulinde mu nnaku z'omwezi ewankulukuku ogenda kuwulira ab'ebuddu be baani mbala neyandiza gye mukama wange.